Museveni alwana akwate ekintu kino oba kumulondera mu parliament oba kugenda mu kalulu aka direct naye alwana ekisanja kino akimaleko bw'akimalako n'akwata ekirala alonde mutabani we nga ye vice president Muhoozi retiringa amaje kubanga nabagamba Museveni yaleeta Katumba Wamala yaleta Katumba Wamala nga wa maje namuwo bwa IGP mwena ne musiima naye ng'emabega wa Katumba Wamala talese Katumba Wamala ng'empiki gy'alina ya Kayihura n'aleeta Jeno Kayihura nga jjewo Katumba Wamala nga temukyasobola kukayana kubanga yabaleetera Katumba Wamala ne mumwagala ne mumusondera ne tofwali. Okimanyi nti Mayiga okujja okutubba ettaffaali yakopa Kayihura yatusolozaamu ettaffaali lya poliisi mbutuzimbire poliisi tugigulire ne 99 naye ng'eppeesa eriri emabega wa Katumba Wamala waliyo Kayihura kati yabaleetedde simanyi Jeno simanyi brigade ya Alupo ne mukimanya nti ow'amagye asobola okubeera vice president naye teyaleeta Alupo yaleeta mutabani we kubanga tukitegedde nti ow'amagye asobola okubeera vice president generali ng'ong'ong'o Alupo fenna ne tusirika Alupo vice president no mutabani wagenda ku retiringa amagye Museveni oba atubbye oba atusse oba atukoze eki oba tumuwadde alaali olumala okulinnya ku ntebe bw'eppaba amala okustabilizinga embeera basiba abasibe bakwata abakwate bagire banyatula abanyatule batta abatte olwo ng'alonze mutabani we kuba vice president amala okustabilizinga embeera emyezi 3 4 5 6 Museveni alwale banange kibinyo buli wamu buli omwasabe kuba Museveni addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka alemeddwa okutuula mu mmotoka bodaboda ze zimutute nga era agendeddeko ne gasi sirinda bodaboda zibadde 7 3 nga zivuga gasi sirinda oxygen sirinda ngeno Museveni bamutaddeko ng'olubaawo addusiddwa mu ddwaliro watanategeerekeka buli omwasabire munne ate kati gamba vice president ya taking over kubanga yakikola luli nga mu covid ne batugamba mbu covid amukutte kati Alupo ye president mujjukira ebintu ebyo mujjukira bwe yatulimba mbu alwadde covid era kakati Alupo addukanyiza bulungi eggwanga ng'ayambibwako Nabbanja Kifulugunyu Nabbanja wa Kabinyo abadde afuga eggwanga lino nga Museveni alina covid balimba Museveni mbwalwale mu mwaka ogusooka mutabani wa taking over nga vice president atekete abeerawo ng'agamba ateekateeka kulonda naye atufuge yawo 10 nga kitawe bwe yatufuge 10 ndowooza aba security alert mbamaze mwina kimwagala ekirala naye enjuki kye zimukola takyalya takyanywa Museveni takola kintu nga talina tekina kyekitegeeza mu future Alupo si ye vice president ategeeza kirala bannange njagala mulabe kakati najja wano ne mbabuulira omulenzi gwe bayita Kazibwe omusajja gwe bayita Kazibwe Moses ne bw'onookulumulula ate akati yinginiya Wampoma satellite ebintu obireeta sawa zino nga twalagenze dda bino bijja kukola enkya tebijja kukola leero ssebo weefuge yinginiya Wampoma mumumanyi mubalageko
Ulira Moses Kazibwe ne bw'onoolwana okudda engulu tojja kudda ngulu olimba. Kazibwe yatta Mugabe ali mu kulwana okuva lwe twamu exposing ali mu kulwana akozesa ba YouTubers ab'enjawulo. Yatutteyo UBC, yatutteyo Muzeeyi, Kwevuruga, Kweziriga, simanyi kwezi ne bannange senga omuntu ankubira kwezi omusekuzo ku mutwe obaani ananzitira ka kwezi ako. Sirabako omusajja mukulu atalina magezi nga kwezi bannange. Waliwo simanyi bano bagundi simanyi ono omusajja simanyi Obote nkugambye atwala ba YouTuber omu ku omu alongoosa erinnya lye Kazibwe. Kituufu ettaka ly'eggomba ddyo olinga alirina mu butuufu kubanga abantu wabasasula. Naye era nalyo tolirina mu butuufu bwe tugenda mu okueditinga obulungi audit. Ekisooka wafuna sente ezo ez'ekivandula ez'omu gavumenti. $1 billion olina lwe wakuba mu 1 billion dollar. N'ogula abantu b'eggomba ng'ogula mulirwana ku mulirwana. N'ogula ettaka okuva eggomba paka Busujju. Naye nga bo wabasasula oteekawo embeera n'obasasula ne bavaawo. Kati kwata ba YouTube obatwale ebunjako. Kwata ba YouTube obatwale ku ttaka lyo eri ebunjako. Kwata ba YouTube obatwale Kamengo eri wafaaza Bwenvu. Kwata ba YouTube obatwale ebunjako ewa Bwenvu Kamengo. Agenda n'abasalira embuzi ne bannange ne banaye ba YouTuber. Kazibwe wuno kwebazaako ennyo kubaberera emikutu gyaffe gino ogwa Society Media era mu ngeri ez'enjawulo. Omuweereza wo nze Samuel Kalungi zinga yaffe Obote mu mbeera efaanana bweti tuzze olunaku olwaleero tulina omusajja wa maanyi nnyo, musajja mulimi, musajja mugagga, musajja billionaire but ye mulimi. So mu mbeera efaanana bweti alunda, alima, alina bino, alina biri. Olwaleero we njogerera naawe tuli mu faamu ye tuli wakati mu faamu tutambula. Agenda kuba atulaga, atulambuze, atubuulire kiki ekigenda mu maaso. Lwaki mulimi yeetaaga kuzimba za apartments abeerera ndiroodi ate nga muvubuka musajja kambaweko intro naye ate muki mbatwale tuli wano naye olunaku olwaleero twaluwaddeyo tuli eno ffe twalidde eddembuzi endiga bayokya kino bayokya kiri tambula naffe olunaku olwaleero tegeere ofune information. Gwe weegomba okubeera omulimi, weegomba okwagala okulima, oba olowooza nti okulima kwetaaga ki? Amazo bisaddaaka mbwe embuzi endiga tumazo naye bannange obwavu kibi. Kaakati basimbula bavuze faamu eyo. Bannafrika omanyi buli woyogera oyo ye Kazibwe Kalyandwa omulabye tubalamusizza nnyo. Oyo ye Kazibwe yatta Mugabe bwe buli obusigo bwe tubalazeeko wali nyina kye njagala obbala mutegeere kye nabagamba. Akabuto mukagikwata bukwasi evaawo nga emaze okugira ki ng'ewulidde ng'esanyuse ng'eridde Easter yaayo. So twaleko tetubasanyukidde ku MK Mixed
Yes. Abantu bangi bagenda ne bambuuza. Eryo yonna avuga ttaka lye. Bwe kigambo kino MK. MK Mixed Farm. Kiva ku ki? Kati MK. Si muhoozi Kayini Rugaba. Moses Kaziwe. Moses Kaziwe. MK tuli bangi. Yes. So, awo tugenda kujja tukide mu Gonja plantation. Okay. Oba oyagala okusooka. Twagala kukola ride mu coffee plantation. Tukyayita awo wonna avuga ttaka lye. Tujja abantu kye tugenda bakolera. Abantu tugenda bawa tuli mukola kye bayita establishment. Tugenda kubawa detailed of each and everything. Tulina emwanyi byamazza kiva kuki muwogo ono muwogo kula kino kubalina kye yatadde mu lubuto Simba Brazilian we ndowooza oziraba emwanyi eyo tukasanga ogiraba gw'olabyeko byamazaawo naye sinto nto ogirabe Daba omulimi. kati wakati awo Daba omulimi. Gamba Omulaba. omugagga w'essente omugagga w'obwongo Kaziwe Omulaba. gamba wakati teekawo plantain Gonja kubanga enkota eri ku $5,000 n'okuno Gonja Ennimiro ogiraba nga bw'eri ento. wow Ennimiro ogiraba nga bw'eri ento. Ogiraba walabadde nga bamuwaana. alaba nnyo TV. Yes. Omulaba. Ajja yubundoza Obulaba. gwe nakuwaako walowooza wali omumazeewo ssebo omukyamuyino omulabi Oluvannyuma lw'oku